sibayina kubeera olabye Katonda gyampisizza atadde omukisa mu buweereza bwe nti buli kyensimbako essira bwenti twaleese wano ebikozesebwa ebyakatuuti kano nali nakagoba wano naye mu kugenda okubimalira sitaani alina engeri we yeegulumizizza mu mbeera ey'okuleeta mu kutambuzaamu ebintu wano n'asiba buli kimu naye nga nina ekizibu kino twabaliridde ne anko njagala kutandika kuzimba wano nga ziyeewo kuno oteekeko plasita tulongoose akantu kafe omusenyu tugulina wali amayinja we ngali bulooka weziwe tutandikira nene ngamba ensawo zino ze bambalidde omusanvu za mitwalo 29 ngenda kuzijjawa nande manyi n'omukyala asaaga ali eyo mu Amerika oba ali mu Amerika oba alina mu nsi ki simumanyi n'erinnya sirimanyi nentandika okusaba ku live y'akabaata nasabye Saala neggwa mu kumaliza okusaba bonna tolaba nti social media abantu bavuma nga bonna bali ku kimu amiina 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 nawulidde munda munze nga nzijudde okujjuzibwa kyavuddemu omukyala naŋŋamba kati tukoze tutya Musumba ne mugamba ekyaki njagala kugizimba naye n'agamba nkugulidde ezo ensawo za seminti nadde manyi asaaga n'ateekako sente omukyala yansirikidde sente kubanga nina ekintu kye nasaba Katonda ne ŋŋamba omulimu guno ngusobola sigenda kusooka teeka abantu bange ku puleesa mujje musabe Katonda yatusobozesa okutandika kino ajja kukiziba tusooke tufe ku bizibu ebiri mu maka gaffe tusooke tufe ku bizibu ebitonotono ebiri mu kanisa ng'eŋŋambo obuteewa kitiibwa okutuuka leeti okukola bino obuteebereramu munnaafiiriddwa temugenze oli alwadde temumulambudde obuzibu obwo butonotono bwe mbaagazi tugenda kugabirirwa emizindalo gigenda kujja nina kasoriki yabadde alina emizindalo yagimpadde transport yambuza okugikima nayesamu ogira okima emizindalo gino giriko ne microphone ogira okozesa egyo nga we musonda omuzindalo emizindalo gye munaaba nayo era nzikiriza Katonda we tuneewaayo ne tusaba ne tugonda mu maaso ge agenda kutugabirira tagenda kugabirira kyaki eno yokka ne mu maka gammwe era neebaza Katonda ezo sente zatuuse ku akawunti yange nabadde sinagana ku live nga Kabaata aziteereddeko emitwalo 20 era tugenda kugula seminti ajje wano taata lwakuba ofiiridde we tumaliriza okuziika wiiki eno tutandika omulimu bane Mukama bampeera omukisa nze ebitugenda okuva Mukama weereetera obusungu bwe yali abanja nze sirina kyenyongerako nze banenze babulire nze Yesu yeebazibwe enkuba yali ekeeranga n'etonya nenoonya olukolwa n'olugula si lwa lulindo naye ne bwe mba njagala cyayi n'ensute mu kavulo nengamba gasikunya cyayi osobola omunyanga sifunye Yesu